Abatuuze mu ttawuni y'e Kasese bakedde mu bukuukulu okwewunaganya ku bulumbaganyi obukoleddwa ku balakisi ya poliisi mu kitundu kyabwe nga budde busaasaana. Tukitegedde nti abakoze obulumbaganyi buno baze kusaawa nga 11:30 ng'obudde bukya nga balina amajambiya olw'okulwanagana ne kutandika era nga kwabaddemu n'okwesoza kw'amasasi. Okusinziira ku mbaka wa pulezidenti w'e Kasese Lieutenant Joe Lusimbi, abasirikale ba poliisi 5 balumiziddwa mu bulumbaganyi buno so nga luno obuyimba bw'abasirikale 2 obwayonooneddwa ng'akamu ku buno kateekeddwa n'omuliro. Kituufu Kyokka poliisi yakwataganye mangu n'amagye okugezaako okufuuza abalumbaganyi bano era nga tukitegedde nti abasukka mu 15 bo battiddwa nga balabale mu 13 bagombeddwamu obwala. Omu ku balumbaganyi abattiddwa tusanze yeebunguluddwa ab'ebyokwerinda abadde batandise ogwabwe ogw'okuŋŋanya obujulizi kwe bagenda okutandikira okunoonyereza ku bulumbaganyi buno. Omulambo guno gubadde mu lujja olw'ekkanisa eyitibwa Grace Cathedral ng'eri Kinyanampi ne balakisi enkulu ey'e Kasese eyakoleddwako obulumbaganyi buno. Nga bakyali awo waliwo omujaasi alina kye yeekengedde mu nsiko eriraanye ekkanisa era nga libadde teriri busa ab'ebyokwerinda ne batandika okwekwata enfo ng'ekidiridde kubadde kwolekeza nsiko eno byasi okusobola okufuuza oyo yenna abadde akyaliyo asobole okugombebwamu obwala. Oluvannyuma kizuuse nti wabaddeyo omuntu omu era ng'ono agenze okuggyibwayo ng'ebyasi bimukubyekubye ng'asigaddeko kikuba mukono. Ono oluvannyuma ateereddwawo kabanga lya poliisi n'ayongerayo mu ddwaliro. Mu ttawuni y'e Kasese ebyokwerinda byongedde okunywezebwa era ng'emmotoka eby'amagye bibadde birawuna luguudo ku luguudo okusobola okulaba nga tewali mbeera eddamu kwonooneka. Kitegeerekese nti embeera teyawukanyeeko ne mu kibuga Fort Portal mu disitulikiti y'e Kabarole ng'ennamakya aga leero abasajja badde bakutte ebijambiya abakoze obulumbaganyi mu bitundu ebitali bimu okubadde essomero lya Nyakasula School kw'ossa ettendekero erya Canon Apollo kowa PTC. Ku ttendekero lino abakuumi bagezezzaako okwerwanako era nga gye bigenze okuggwera nga 5 ku b'ebijambiya bakubiddwa amasasi agabattiddewo. Ne bundi bujjo omubaka wa pulezidenti retired Major Mugambire akakasizza obulumbaganyi obwakoleddwa ku nkambi za UPDF mu kiro ekyakesezza olunaku olwaleero okuli e Kakuka ne Malindi ng'eno 5 battiddwa n'abalala ne bagombebwamu obwala. Brian Kiberu yakusakidde eggulire lino ku Lake STV agaleero.